kyala we wampeta. Yesu yebazibwe. Naye oli mu kwekkiririranya ate banze yankwana simanyi muleke otegedde amazima. Muleke owooluganda dduka ekibi. Bw'otodduka ekibi togenda kufuna mirembe, togenda kubotola. Bajja bo bajja kukuloga eddogoofe ng'ate oli mulokole kubanga oli mu kibi. Bajja kukuloga oli omukazi ali mu maka aliko omukono gwa Katonda ne bw'aba nga si mulokole. Ne bw'aba nga si mulokole alina omukono ogumulwanira. Mukyala wa mpeta, mukyala wa ndagaano. Endagaano yonna ne bw'eba ya bigambo teri agijjulula. Yesu yeebazibwe. Dduka ekibi. Va mu kibi. Weefunyiza okangabidde oli mu maka ga munno g'ekiseemu. Weetadde mu butaala. Abooluganda tukyuke. Gano ge mazima. Tukyuke. Yesu anoonya ekkanisa. Ani akyayinza okwogera amazima? Ani akyayinza okubuulira amazima? Ani akyayinza okugula abantu amaaso bave mu kibi? Nga naffe abandi babuulidde amazima tuli mu kibi mwe tuwuga. Mukama atuyambe leero. Mukama atukwatibwa ekisa leero. Mukama atunaaze n'omusaayi gwe leero. Yesu totugoba wooli. Totugoba wooli ayi kabaka ow'eggye. Naye otukuŋŋaanye ng'abaana baali babuze nga bwe wankuŋŋaanya. Oddemu okuŋŋaanye abasajja n'abakazi ababadde baweddemu amaanyi. Abantu bagambe ku bino ebyabaawo teweesalira musango. Dduka ekibi, komawo maaso ga Katonda, tofa ku baana b'abantu kye boogera. Kasita oba gwe ng'omalidde okuleka ekibi, Katonda ajja kukozesa nga bw'ayagala. Katonda ajja kuwa omukisa. Katonda ajja kuwa omwami. Katonda ajja kusanyusa. Katonda ajja kugulira amakubo agabadde geggala olw'ekibi. Katonda ajja kukola ebyekisa. Asobola okukyusa. Mukama waffe omulungi Yesu yeebazibwe. Haleluya. Wulira olunyiriri olwokutaano katumalirize wano. Ayongera n'agamba nti kubanga nnyabwe yeefuula omwenzi eyabazaala. Yawemuka kubanga yayogera nti ndigoberera baganzi bange abampa emmere yange n'amazzi gange, ebyoya byange n'obugoogwa bwange n'amafuta gange n'ebyange ebyokunywa. Yesu yeebazibwe. Bino byayogerako wano abooluganda, mikwano gyange abandaba, bye bitututte mu bwenzi kubanga omusajja omulengedde alina emmotoka. Yesu yeebazibwe kubanga asobola okusasulira rent. Mukama n'ogenda ng'ogwirana n'osuula Yesu, waliwo ekyomuwendo ekisinga Yesu, ne weegaana Yesu kubanga oyagala akateeteeyi akapya. Yesu yeebazibwe. Nze nabagamba nagumiikiriza mu kisikaati kye bansigamu ekitaaliko na ddinda. Mukama waffe omulungi Yesu yeebazibwe. Abajerega ne bajerega. Kisikaati nga kyentambuliramu, kyempeererezamu, kyembeeramu. Saaviisi bweggwa kyendimu. Saaviisi bweneddamu kyengenda okubeeramu. Mukama waffe omulungi Yesu yeebazibwe. Haleluya. Nabaga nti nasanga ebikemo bingi nga nsula ku kkanisa. Mukama waffe omulungi Yesu yeebazibwe. Abasajja be nalaba nga ndi mu nsi bajja balumba ku kkanisa baga nti naye media si yaddawa. Ne babalagirira nti asula wali, bajja okulaba omuwala gwe baali bamanyi ng'ekisikaati tekiriiko ddinda. Nga ndi mukwoza mmotoka z'abaweereza nkola gwa kanaabe ku church. Service nga tennaba kugenda mu maaso. Bantu bwe batandikanga okuyingira ng'emmotoka z'abaweereza mmaze okuzooza, emipiira ngikubye eddagala gimasamasa bwe giti. Ne ndyoka nzira ku geeti ne nkola obwasikaali. N'ekisikaati kyange. Ne bajja ne bantiisatiisa ne ssente zaabwe. Ne bangamba twagala kukujja mu mbeera eyo media, si bw'otyo si bw'olina okubeera.
embaga gwe nasenga mugagga ne bantunuulira ebigere biri mu ttaka ne bantunuulira ekisikaati ne banyooma naye teyali nkomerero ya byonna. Namala awo ne mpitawo, awo namala ne mpangulawo. Muwala gwe leka kutunda kitiibwa kyo. Olw'okuba olabye emmotoka ojja kutuuka ekiseera Mukama azikuwe ozivuge zikutame. Nze sikyalina n'amaanyi gavuga abooluganda, sikyasobola. Yesu yeebazibwe. Era dadi bw'aba taliiwo, omwami Mugabi bw'aba taliiwo okunvugako, mbeera awo ne ngitunuulira ng'ekimuli. Mukama nfa omulungi, Yesu yeebazibwe. Ogwiranira bwerere Mukama agenda bikuwa bituuke bikutame. Guma oyite mu mbeera, kwata obutuukirivu bwa Katonda owangule ekibi, tokkiriza kukemebwa lwa buntuntu. Wano Bayibuli etugambye nti bano abakyala bayogerako wano, ayogera ku nze naawe omwami, ffenna tuli bakyala. Ayogera ku ffe, agamba nti twagoberera baganzi baffe kubanga twagala ekyokulya, kubanga twagala enviiri empanvu, kubanga twagala enjala empanvu, kubanga twagala engatta ennungi. Yesu yeebazibwe. Ne tutunda ekitiibwa kya Mukama, ne tutunda amafuta, ne tutunda okubeerawo kwa Mukama olw'ebintu bino. Yesu yeebazibwe. Kyokka olw'omunaana agambye nti kubanga teyamanya nga nze namuwanga eŋŋano n'omwenge n'amafuta ne mwongerako effeeza ne zaabu. Bye baaweerezesanga Babbaali. Yesu omulungi yeebazibwe. Ebyo bye bitusiranya, bye bitusiba basajja ba Katonda n'abakazi ba Katonda. Bwe weeyongerayo n'osomako ne mu Koseya 7, eyo sigenda kusomayo, njagala tufisseewo eddakiika ez'okusaba. Koseya 7 ayogera n'akugamba nti bwe ndowooza okuyamba Isirayiri, obutali butuukirivu bwa Efulayimu ne bulyoka bulabika mu maaso gange n'ekibi kyabwe. Ate mwana wattu tuli free, tuli baddembe, tulowooza I'm anointed woman of God, I'm anointed man of God. We don't mind. Tutambula nga bwe twagala, tuswaziza Katonda, ensi n'egaana okukyuka, abantu ne bagaana okulokoka olw'enneeyisa yaffe. N'agamba nti ababbi bali mu kkanisa. Koseya 7 genda ogisome okuva ku lusooka. Ababbi bali mu kkanisa, n'abayaaya abalala abafeera nabo bategedde bweru ku mulyango. Kati omuntu addukirewa bwe tuba tetwenenyeza abooluganda kuddamu kutereza kkanisa ya Kristu esobole okuva mu malaalo. Abooluganda tuli mu malaalo, abooluganda ekkanisa eri mu malaalo, abooluganda basumba tuli mu malaalo, abatume bali mu malaalo, bannabbi bali mu malaalo, abantu ba Katonda bali mu malaalo. Ani anaatuyamba okuggyako omusaayi ogwo gwayiika? Wanika emikono gyo, gwandaba ku programu Kiggwa Leero. Wanika omugambe nti Mukama mpanisa obwenzi, Mukama mpanisa obulimba, Mukama mpanisa obuyaaye, Mukama mpanisa obukuusa. Biwanike, surrender to the Lord. Muwanikire kubanga tobisobola. Bimuwe mugambe bitwale, 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 twendedde ku bituuti. Kubanga tumanyiddwa nga tuliko amafuta. Tetukyawa presence ya Mukama. Kitiibwa, tutambudde bukunya, n'oyingira ku kituuti ng'oli bukunya. Mugambe nzize, nkomyewo gy'oli leero, nkomyewo gy'oli leero Yesu, nze gw'onoonya. Nkomyewo Yesu gy'oli, mugambe nze gw'onoonya Mukama. Owooluganda genda maaso nga weenenya, genda maaso nga weenenya. Mugambe nkomyewo gy'oli Mukama. Nze gw'onoonya, nze ndiga eyali eyabula, nze ndiga eyali eyabula taata. Komyewo gy'oli, tonzigyako mukono gwo, komyewo gy'oli, tonzigyako kisa kyo, komyewo gy'oli, tongoba woli, tonzigyako
Tuka mwoyo w'omutukuvu Mukama. Abooluganda Mukama, abo boolaba abatakyaswala kwenda misana, abatakyaswala kwendera ku bituuti, omwoyo wa Mukama yabavaako dda, ennyumba yasigala kifulukwa, ensi ne bwegeya neeseka, asigala ganze siswala. Oyarabababa lwaki? Ennyumba yasigala kifulukwa. Mugambe komawo, tonjabulira, tonjabulira, tonjabulira. Jangu naaze n'omusaayi gwo, jangu naaze n'omusaayi gwo. Kwegayiridde Yesu, kwegayiridde Kabaka ow'ekisa, kwegayiridde Taata, omusaayi gwo gwayiika. Olwaleero leka gunnaaze, leka gunyambuleko ekibi, leka gunzize bujja. Olwaleero Mukama kwegayiridde, kwegayiridde ekimala, kwegayiridde nnyonoonya ekimala. Mpulira ekibi kintudde mu kifuba, mpulira ekibi kinnumiriza. Yarabababaramamama, ekibi kinnumiriza Mukama. Mbadde simanyi bwe nkivaamu, naye olw'ebigambo bino bye mpulidde, mpanise gy'oli tikkula. Abange bayarabababa, Mukama alina gw'atikkula ekibi nga yeenenya. Mukama alina gw'atikkula omutima ogubadde omulwadde. Mukama alina gw'aggyako obukyayi nga bubadde bwesibye. Mukama alina gw'aggyako amalala. Ayarabababarakataya, mugamba amalala gatwale. Owooluganda tewalina malala, wayagalanga Katonda, wasabanga ng'omutima gwo gwonna oguwa Katonda. Yarakabababa, naye kati ne bwe bagamba nti fukamira wansi, essuuti yo tekyasobola kufukamira wansi. Osooka kutunuulira ssuuti okusinga omutukuvu. Yesu tuyambe. Wulira Taata, wulira bwe tufaanana, wulira bwe tulabika. Tusinziza by'otuwadde okusinga erinnya lyo, tusinziza obugagga bw'otuwadde okusinga erinnya lyo. Kati tukulembeza bugagga mu kifo kya kukulembeza erinnya lyo Mukama. Kwegayiridde Taata, agambye nti ababbi bali munda mu kkanisa, n'abatemu n'ebiso bategedde bweru. Mukama tunaddawa bw'onootuleka, tunaddawa yi Kabaka ow'eggye. Laba tuvunnamye ng'ekkanisa ya Fire Altar, tuvunnamye ku lw'ekkanisa yonna mu Uganda, tuvunnamye Mukama ku lw'ekkanisa yonna mu ggwanga, tuvunnamye Mukama Taata ku kyoto kino ekyakiggwa leero ssebo. Baako gy'otujja obeeko ky'okomya, baako gy'ojja eggwanga obeeko w'otuteeka, baako gy'otujja Mukama. Twenenya olwa divorce Mukama eziyinda mu kkanisa, twenenya olw'obwensi obuyinda mu kkanisa, twenenya olw'obufere Mukama obuyinda mu kkanisa, twenenya olw'obunabbi lw'obulimba Mukama, twenenya olw'empalana ezitambula wakati mu baweereza abo, twenenya Mukama Taata. Yesu n'alyoka agamba, kyayi Mukama wange, singa obayambye nno ne babeera bumu, obumu buli ludda wa mu kkanisa ssebo. Kwegayiridde Taata, kwegayiridde ssebo, kwegayiridde Taata. Owooluganda ali eyo weenenye, weenenye ku lw'ekkanisa, weenenye ku lw'abasumba, weenenye ku lw'ennyumba yo, weenenye ku lw'omukyala wo, weenenye ku lw'omwami wo, weenenye ku lw'abaana bo, boonoonye maaso ga Katonda. Yesu wange tuyambe, Taata tuyambe. Olwaleero omusaayi gwo leka gwogera ebigambo ebirungi eri omukazi. Mukama waliwo abaasamira, waliwo ababadde bakyasamira, bakyalina irizi mu kiwato nga bamugamba bw'oligijjamu oligwa eddalu. Yesu bakyaziina kwe basabira, bakyalina ebibbo bya lwale wansi w'ebitanda, bakyalina embugo z'abafu Taata, bakyalina amafumu mu nsonda ssebo, bakyalina obukomo bw'abajjajja Taata, bakyalina obuti bwe baabawa kwe badde basabira. Ng'ate Bayibuli engamba oli Katonda wa bujja, togattibwako Katonda mulala. Yesu Omunnazaaleesi, mukyala gwe abadde akyalina ekipande nga ky'ovunnamira ekya nnabbi oyo weenenye. Mukyala gwe abadde akyalina omudaali, omudaali gwa faaza eyafa nga gw'ovunnamira weenenye. Gwe abadde agenda ku malaalo okukima omukisa, ku malaalo weenenye. Abange mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu.
mutukuvu Katonda weje, mutukuvu Katonda wekisa, mutukuvu yaweereza omwana w'omu, mutukuvu atuyamba ffe, mutukuvu atunaza n'omusaayi gwe Yesu, mutukuvu yatufuukira saddaaka. Oyorobobo yaramamama, yita omusaayi gwa Yesu. Call upon the blood of Jesus. Ayarabababa. Omusaayi gwa Yesu gusobola. Omusaayi gwa Yesu nga guyamba. Omusaayi gwa Yesu nga gwanyamba. Omusaayi gwa Yesu nga gwansikayo malaalo. Omusaayi gwa Yesu nga gwamponya obwenzi. Omusaayi gwa Yesu nga gwamponya okwaka. Omusaayi gwa Yesu nga gwamponya emmindi. Omusaayi gwa Yesu nga gwamponya okulwana. Gwamponya okuyomba. Gwamponya okuwalana. Omusaayi gwa Yesu gwe gukola. Gwogera ebigambo ebirungi okusinga ogwa Abel. Kowola omusaayi. Gamba nti omusaayi gwa Yesu. Yita omusaayi mukwano gwange. Yita omusaayi emirundi 7. Gamba nti omusaayi gwa Yesu. 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 Gamba nti omusaayi gwa Yesu. Leka gunaazeko ebibi byonna. Leka gukyuse omutima gwange. Leka gunaazeko obukyafu. Tonaaba kungulu. Tonaaba kungulu. Akebera mutima n'akemememe. Akebera mutima n'akemememe Mukama. Akebera omutima n'akemememe Taata. Yenze kanisa gye weeroboza Yesu. Mubuulire nti ye gwe kanisa. Bw'ayogera ku kanisa atayogera ku kizimbe munnange. Ayogera ku kanisa yenze naawe. Ekkanisa evunze. Gye yasuubiza okunona nga teriiko lufunyiro wadde ebbala. Ekkanisa ejjudde obukyayi. Ekkanisa ewambiddwa obwenzi. Ekkanisa ewambiddwa Jezebel. Ekkanisa ewambiddwa Mamona. Tetukyalaba Katonda, tulaba ssente. Kwegayiridde. Kwegayiridde omutukuvu Yesu. Kwegayiridde yamba. Munange saba wenenye. Mugambe ekiro kya leero tondekanga bwendi. Ekiro kya leero boogera ku nze. Ekiro kya leero ononyanze. Ekiro kya leero ononyanze Mukama. Ekiro kya leero Mukama akukyalira. Ekiro kya leero okuyita mu kwenenya. Mukama akukyalira wooli. Mukama akukyalira wooli. Mukama akukyalira wooli. Ayina kyakwambula. Ayina kyakwambula mukwano gwange. Ayina kyakuggyako. Ekibadde kizitowa. Kibadde kyakwesibako lwa kibi. Nalabye Mukama bw'asumulula omukyala. Nalabye Mukama bw'ayamba omukyala. Abadde akola laavu n'omufu okumala emyaka 11. Okumala emyaka 16. 16. Okuva omwami bwe yafa. Baamuziika mu ttaka. Naye n'asigala ng'ajjanga omwami bwe yajjanga luli. N'amwaniriza. Ne bagenda mu romansi. Ne bagenda mu kikolwa. Ng'alinga alina omulamu. Owulira amagombe gye tuli owooluganda. Olw'obutali butuukirivu. Naye okuyita mu kwenenya. Okuyita mu kwegayirira. Okuyita mu kweyambula ebikadde. Omusaayi gwa Yesu gwakubye omufu. Ow'emyaka 16. Kati omukyala ali abutaala. Omusaayi gwa Yesu gusobola otuyamba leero mikwano gyange. Omusaayi gwa Yesu gusobola otuzza obujja leero. Omusaayi gwa Yesu gusobola otuwonya leero. Omusaayi gwa Yesu gusobola otutaasa leero. Omusaayi gwa Yesu gusobola otutukuza leero. Omusaayi gwa Yesu. Abanga omusaayi gwa Yesu. Abanga omusaayi gwa Yesu. Abanga yaniriza omusaayi gwa Yesu. Yaniriza ekitiibwa ky'omusaayi gwa Yesu. Yaniriza okwagala kw'omusaayi gwa Yesu. Gwayika lwa kwagala. Owooluganda. Owooluganda tukomewo. Mukwano gwange komawo. Mukwano gwange komawo. Komawo mu kifuba kya Katonda. Akugambye nti jangu tuteese ffenna. Atuwaddeyo chance y'okuteesa leero. Tatugobye. Naye atuwaddeyo chance y'okuddamu okuteesa. Tukomewo ku mmeeza entukuvu. Tukomewo mu maaso ge. Munnange jangu tuteese ne Yesu. Olwaleero jangu tuteese ne Mukama.
olwayo jangu tuteese ne Yesu, jangu tuteese ne kabaka ow'eggye. Muyite tuteese, atunaaze n'omusaayi gwo, atunaaze atuze bujja, atunaaze atuwonye, atunaaze atutukuze, atwambule ku buyinike, atwambule ku kikolimo, oliko ekikolimo kikulemeddeko lwa butali butuukirivu. Gamba nti Yesu naza, njawula ku nyumba ya kitange yasamira, njawula ku magombe g'ewaffe, njawula ku bijjulo bye nalya, njawula ku saddaaka za kitange ze yakola ng'atuwongayo, njawula taata, njawula ku ndagano z'ebukojja, njawula ku ndagano z'abasamize gye nasamirira, njawula taata. Abange Bayibuli egamba nti ekikolimo kya Mukama kiri ku nyumba y'omubi, mu nyumba y'omubi mwe tuva, mu mbuto ezayenda mwe twafuluma. Naye ajjudde ekisa n'okusasira leero, ayanjuluza emikono agamba jangu tuteese, jangu gwakooye, naawe azitoowereddwa, nange nakuwumuza. Mukwano gwange waliwo awumuza, waliwo omusaayi ogwamanyi okusinga emisaayi, waliwo omusaayi ogwamanyi okusinga emisaayi gye twasaddaaka. Omusaayi gwa Katonda gw'amaanyi, wakati mu kwenenya wejjeeko obutali butuukirivu, wejjeeko omusaayi gw'olubuto olwo lwe wajjamu. Twayiwa omusaayi, twajjamu embuto, twajjamu abaana batalina musango. Leero tunoonya enzaalo zibuze kubanga aliwo gwe twayiwa. Mugambe naza n'omusaayi gwo, ontukuze, onzize bujja. Katonda ng'ojjudde n'ekisa n'okusaasira, tewali kikulema. Owooluganda, kuno okwenenya kugenda kujja mu magombe, gy'oli genda maaso n'okusaba. Nze obudde obwange bulabika nga buweddeko, naye gy'olisigala ng'osaba. Mugambe Mukama olw'okwenenya kwange nzijaayo mu malaalo, neewaddeyo leero, olw'omusaayi gwo obubi bwonna butwale, onsikeyo mu magombe, mbeere muwanguzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weebala omwoyo wa Mukama, tukwebaza omusaayi gwa Yesu. Weebala olw'ekisa kyo taata, weebala olw'omukono gwo ogw'amaanyi, weebala olw'omukwano gw'omungi, weebala olw'ekisa kyo ekitakoma. Sisinkana abantu bo gye bali, sisinkana abantu bo gye bali, basisinkane gye bali. Mukama ayingire abawonye, abafuule baddembe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Siireme kwongera kubaaniriza, mbaaniriza ku lunaku olw'Essande essaawa 3 wali e Masanafu ku Fire Altar Ministries International. Tomisinga service ya Sande, tomisinga service ya Lwakusatu. Bw'obanga olina ekigaanyi, jangu olabe Katonda, jangu olabe omukono gwa Katonda. Olwokusatu tutandika essaawa 8, Katonda n'atandika okusumulula abantu be. Kkiriza Katonda ayimusa okukkiriza kwo, obulamu bwo tebugenda kusigala kyekimu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Saavisi yaffe erabika ng'ewedde. Kwata ekiweebwayo kyo, kwata ky'oteeka ku kyoto, kwata ky'oteeka ku kyoto. Owooluganda, tokkiriza okusaba essaala enjereere, tokkiriza okusaba essaala enkalu. Buli ssaalayo gy'osaba giteekeko akaloosa, akawunya akawoowo mu maaso ga Katonda, akenga bw'atakkangako. Nkusabye kwata saddaaka yo, kwata ekiweebwayo kyo, kwata ensigo yo. Ku lwa puroguramu kiggwa leero, kwata tuweeyo tusumululwe, ne Mukama n'abawa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Temwerabira ku lw'omukaaga kansolingi, mujje tunyumyemu. Abakuba essimu go ga musumba nsabiraako, si byakusabirako. Kuba essimu ng'osaba ndagiriro, ojje wezitokotera, ojje ku luzzi olw'amazzi amalamu, ojje weesenere, va mu byansabiraako. Haleluya! Weeyimukire ojje weetuukire.